Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga ekibiina kya Democratic Front nga kikulemberwa pulezidenti waakyo Mathias Mpuuga Nsamba kyatuuza Tabamiruka e Masaka ne balonda akakiiko ak'oku ntikko akakulembera ekibiina kino. Olunaku olwaleero akakiiko kano kalayiziddwa ng'omukolo guno gukulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kino Mathias Mpuuga. We are conscious of the historical weight of the struggle and sacrifices made by those who came before me. So help me God. Abalayiziddwa beeyamye okukolera awamu saako n'okuleetawo obukulembeze obw'obwenkanya. Under the Constitution of the Democratic Front, do hereby solemnly swear and affirm that I shall faithfully, truthfully, and diligently discharge the duties of my office in full adherence of the Constitution, principles, and values of the Democratic Front. I shall uphold the sovereignty of the people, defend their rights to self-determination, and promote the radical transformation of Uganda into an egalitarian, democratic, and just society. President wa Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba ategeeza nti kino kikoleddwa ng'akabonero akalaga obweyamo obw'okukolera bannayuganda nga bakozesa amazima n'obwerufu. Obweyamo buno tubukubye nga buli obweyama eri munne okukolagana, okuwuliziganya n'okuyambagana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe eri ekibiina, eri bannayuganda, ate n'eri buli omu eri munne. Mpuuga akirambise nti ng'ekibiina abakuzimba eggwanga eppya ate nga lya bwenkanya, ng'ono akinogaanyiza nti bakola nnyo okulaba nga abasibe abatalina musango bayimbulwa. Okuzimba eggwanga eririmu obwenkanya, eririmu okuwuliziganya, eririmu okuyambagana, lye twagala okuzimba nga DF, goberera abasibe abali mu makomero ebyobufuzi okulaba nti tugenda mu kalulu ka bonna ng'abantu abo tebanunuddwa. Ono ategeeza nti kano ke kaseera ak'okuba abavumu ng'abakulembeze basobole okununula eggwanga lyattu Uganda, ng'ategeeza nti buli omu kimukakatako okununula eggwanga nga munnansi. Yatukkiriza bulungi nti wawa kuzimba kintu ekirina omuzinzi kirina okutambulira mu kintu ekiri mu mateeka. Ekibiina kyaffe kino ekito ekyakazaalibwa bwe kirumya omutwe ate okubanga bw'ataba musezi nga wange. Wano wasinzidde n'asaba bannakibiina kya Democratic Front okubeera abakkakkamu era bakolere wamu okununula eggwanga. Oluvannyuma lw'emyaka gino walina okubeerawo abantu abalina obwongo n'emitima emikkakkamu n'okwebulirira okumala okukulemberamu enjogerezeganya okukkakkanya emitima gy'abantu. Bannayuganda balekeraawo buli omu okweraba ng'omulabe wa munne naye nga bannansi abazimba eggwanga eri awamu. Ekibiina ki Democratic Front kyatongozebwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku Rakesh TV Agaleero.